tukwebaliza ddala tukwaniriza nate mu kanyomero kaffe mu katundu kaffe buli wowulira ettalire omanya nti twamaze dda okubeera nti tuyingirawo tutandise. Ze wakazi nina ekibuuzo mukulu nti abamanyi lwaki temutuula ku mmenza emu mutugireyo ddala mutunnyonnyole nga bwe mwatusomesa ebiyita esswala n'ebiyita shahada n'empagi z'obusiraamu, kati mutugireyo lisiti ey'ebintu ebiri bidaa ebizuule mu ddiini nti ati nibo baalwire kuba nti bamanyi bamaseeka balwana bayomba katukaje kati mawulire nagogo gabayombese buli kaseera nti paawo nti muveeyo mutubuulire lisiti y'ebintu nebisassalama byataakola kibeere kiriya. Omusajja mukulu tubadde twogerezeganya n'omukyalo omu agamba omwana wange ow'emyaka 3 nsobola omutandiisa omulumyamuko enjala ng'amuteekateeka omusingi gw'eddiini okusiiba omwezi gwa Ramadhaani. Waliwo eyabadde awakanya ku nsonga y'amannya ga Allah nti amannya ga Allah timutugamba nti mangi, linnya ki erikola 100 Allah okweza amaanyi 100. Ajja tubuuliza dokita abeere nti atunnyonnyola. Mukulu Mafaabi Hussein abuuziza ku nsonga abadde atuzaayoko emabega mu sswala. Dokita watuleka mu looko omusomo gw'esswala tetukyabitegeera. Mu sswala namwo nsobola okutoola salaamu emu esswala eza bulijjo oba 5 nentoola takbiiri nensaala neemala okusaala nentoola butoola salaamu emu nti assalaamu alaikum wa rahmatullah nenkomaawo. Akadde ke kano kampa akazindaalo akakisa muzeeyi wakazi abeere nti ayingirawo awo aba atandikira abeere nti atuddamu ebibuuzo byaffe. Ebibuuzo by'obuuzizza mulimu nti omwana w'emyaka 3 asiibe myaka 3 simanyi lwaki yabuuzizza yeekwese nnyo mu myaka emeka 3 kuba egyo emyaka 3 we giyitirawo ne gituuka ate ababa bakoze ki bagira ki emyaka 3 we gituukira ababa balina omwana oyo bo baba batandise okweyagala kubanga omwana akoze ki avuddemu watandikira okwogera ebigambo nga tasiba namu. Mwana ng'oyo tekiyinza kumugaana nti nakubuuza nti dadi lwaki olina ennyindo ennene ye tekiyinza kumukola ki kumulemesa kubeera ng'akola ki ng'akyogera. Dadi lwaki gwe otunula bw'oti and so on. Myaka emeka 3 era ye kyeyeeyagalira kyayogera era kyakola. Abaana abo batera okwefuga n'amaka awo n'abeera nga ye nannyinimu buli kirungi kyonna kyonna kiba kiki kati tumuteeketeeke asobola okusiiba. Nsuubira emyaka 3
ne bw'oba ng'oteekateeka otya muzibu nnyo wagamba nti naasiibye. Kiba kiki kizibu. Ayinza okukugamba nti ate kinange nsiibye, ate ogenda okwetooloolamu bw'oti n'omusanga ng'alya. Mami nange nasiibye leero, genda okwetooloolamu bw'oti omusanga ali ku mazzi anywa. Byonna byonna ye aba talina kiziyiza, kimuziyiza kukola kyakola ki kyayagala. Ye kyayagala kyekiba kirina okukola ki okukola essaawa eyo. Kweri okumugamba nti kusiiba kibaamu obuzibu. Kyemmanyi nti ye ayinza okwesalirawo nze nange njagala kusiiba, ne mugaana omuzuukusa okujja okulya ddaako, muba mukyali awo nga naye abagguseeko ng'azuukuse era yajja nti nze njagala kulya ddaako, ngenda kusiiba enkya. Naye okusiiba olunaku olulamba ndaba ng'ekizibu ku mwana oyo emyaka emeka? 3. Singa omubuuza w'ekibuuzo ekyo yatandikidde ku myaka 5, 7, wakirikaawo kisoboka okubeera nti kitegeerekeka. naye 3 siraba bw'omutendeka kusiiba naakikkiriza nti kansiibe. Mwana mwennyini tasobolerako dda, kindabikira nga tasobola kukikola kukikola. Kuba egyo 3 nga bwe bagambye omwana mwatandikira okwetawula okukola kino na kiri nga talinaako kamukola kamusiba. N'olwekyo ze ŋŋamba Ow'esatu tumuleke, tumwesonyiwe mu bikwatagana nti kutega kuzaalibwa kwe. Ayinza obutakujjukira nti wa myaka emeka? 3, nti oba yali wa myaka 3. Weolibaawo kyayogerako nti asobola okyogerako with authority. Tebatera kukola ki? Kulabika abo abalabikawo. Nze gundi ngenda mulabirira taata bw'anaaba akoze eki avuddewo abo gye bali. Mu bufunze ngamba omwana w'emyaka 3 mumuleke yeeriire emmere ye, totawaana na kumutawaanya nti kola ki? Siiba. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuyigiriza eddiini, naddala ng'ayita Muaadh bun Jabal gwe yali atuma, alina ebibuuzo bingiko bye yakola ki? Bye yagenda ng'abuuza. Kati wano bw'onootuuka wano ogenda kulamuza ki? Bw'onoobeera nti otuuse mu mbeera bw'eti ate onoddukira wa? And so on. Ekirungi Muaadh yabikola ki? Yabyanukula. Ekyasigalawo n'abeera nti akikola ki? Akizza wa Allah. Nga byonna almost yabikola ki? Yabyanukula. Kati bwe tutuuka okubeera nti tutunuulira mwana, omwana ayinza okubeera nga ye tatuuse kusiiba. Tatuuse kukola ki? Kusiiba. Naye nga ffe tulina either okumulagira nti siiba
oba nedda. Naye Rasuulu sallallahu alaihi wasallam gwe mbadde njagala okubirako ekifaananyi yakikola ki? Yakireetera ku myaka 7 ng'ayogera ku swala. Mumulagire nga wa myaka 7. Kitegeeza 7 guno ayinza okulagirwa najjukira n'okujjukira nti taata yaŋŋambye nkole kino bwe mba sikikoze kino kye kigenda okubeerawo. Naye oli oweesatu ebibyo ebirala nnyo. Olwekyo tumulekere emirembe gye yeerire emmere naffe tusiibe ebyaffe. Wabula ndowooza eyabuuziza ekibuuzo tuyinza omwongererako ne tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gye yalagira okutendeka omuntu okusaala eswala nga wa myaka 7, naffe awo tuba tukola ki? Tutandikira ku myaka emeka? 7 nga bwe tukkako ate bwe tulinnya ojja kwesanga nga ebintu byaffe bikola ki? Bitambula ddala bulungi nga tewaliwo mutawaana n'akamu. Wallahu a'lam. Ekyokubiri oba kibadde ki? Kibadde ku nsonga Allah amannya g'ayina ery'ekikumi lyeririrwa. Ery'ekikumi nange simanyi, naye amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ge tumanyi gali 9 mu 9. Tis'atun wa tis'una, 9 mu 9. Ago ge gamanyiddwa, tetulina nakukola ki? Nakutankana mu ekyo. Tuli ffenna? No. Dokita, erinnya lya Allah teribalibwa lyo? Ate lwaki nedda? Otandikira ku Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus. N'ogenda ng'obala ne gafuuka 9 mu 9. Aswabur 9 mu meka? Mu 9. Kati liri ery'ekikumi lye babuuza sirimanyi nti lino lye likola ki? Ekikumi. Lwaki ngamba nti sirimanyi? Waliwo hadisi emu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza bwe tusaba. Naga nti Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ayi Allah nkusaba n'amannya go, nga nkozesa ki? Amannya go ge weetuuma. Waliwo riwaya au sammaaka bihi nabiyuka, kyoba nabbi nga ye yalikola ki? Ye yali tuyigiriza. Au allamtahu ahadan min khalqika, obanga olinayo erinnya lye wayigiriza omu ku baki? Ku batonde nga oli muyigiriza. Naye hadisi kyenjagalamu ke kagambo akasembayo, au sta'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka. Kyoba era nkusaba nga nkozesa eryo lye weesirikira gwe n'olisirikira ng'era gwe olimanyi wekka. Kiraba? Kati kyengezaako okutegeeza
tetulina amannya ago ge tumanyi gali 99 naye tekigaana Allah kubeerayo naki mannya malala mu bitabo bya hadisi ebigenda bikola ki biyitiŋŋana tekigaana sanga lyeri eryekikumi naye nga agamanyiddwa gali 99 9 oyongerako limu lyokka n'oweza 10 lye simanyi ebyo njagala kukiddiŋŋana lyo sirikola ki sirimanyi era manyi nti amanya ga Allah go gali 99 oba oyagadde gasabisa olina okugakola ki okubeera nga amannya ago ogamanyi wallahu alam. Mutugireyo lisiti y'ebintu ebya bidia tabuligi tetubimanye tumanye nti kino bifo by'okusinga ogama baseekafu baffe betwesige n'omusanga yakiikiriza oli ate akiganya kyangu nnyo tujjeyo ekitabo tulistinge iye kino nakino bidia bwana tabuliki mwana tabuliki alhaji tabuliki tetulina lisiti gye tugenda kukuwa wabula ffe tukuwa formula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ze yatuwa oba okuba nti twazijja ku bantu baki balala naye nga rasulu teyakirabamu buki buzibu n'akamu awo nno etujja okubeera nga tukola ki tutambulira tujja okukola ki awo tujja okutambulira nti tetulina lisiti gye tugenda kukola ki kugirayo tabuliiki buli kye tusomako buli kye tukola ki kye tusomako kino tekyakolwa mubaka sallallahu alaihi wasallam tekyakolwa baswahaba abaamuddira muki mu bigere bwe tuba tusobola tukyewali yoga nti tugyeyo kano abcd ani byonna nti isi tugiteeka ngaawo ebeeraawo buli omu ajja bujji n'asoma tetusobola ate ekirungi era tabuliiki yennyini yakyogedde tibaseeka tuleme kwawukanira muki ffe tuleme kwawukana tetuyinza butayawukana teriyo baasoma abaasoma nga twatuula mu kibiina kimu ne tusoma tetuyinza kubeera nti twategeera bumu ebyatusomesebwanga nakulupapula osanga oli buli omu awandiiseeko ebibye nowe yategeera kati lwaki oyita baseeka bajje bajje bakugireyo kino nakiri nakiri gwe kye bakusomedde nti ekyo bidya kiveeko kikole ki kiveeko kola ekirala toddawo kumenyeka kyate baseeka tebannaba kuvaayo baveeyo bakole ki tulina nabagamba wano mawulidi abaajawukanamukko tebatandikira wano ku lukalu lwa Afirika oba wano ewaffe e Uganda yatandika dda ne baginnyonnyola obuki kya abannange okusoma mawulidi tekiriyo mu busiraamu kino naki yali evuddewo kati tunakiteeka ku lisiti nga ne tugitimbaawo nga kyekinagijjawo
tekisoboka. Era nsagala yakuŋŋamba nti leta list yaki tubimanye omuna abimanya kati bwe bakusomera ne bagamba kino nakiri lwaki sikyokola tyaba naye bino tubitadde naye nze wonna bagamba ekisinga obukulu tukuuma okwegatta kw'obusiraamu tusigale nga twawukana. Nze ntegeera birala n'oli atakola ki ategeera birala naye nga tusigale nga tukyali omuntu omu kubanga nze naawe ampuliriza tuli basiraamu. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omusiraamu muganda waani musiraamu munne. Kati ebyo byonna byonna tunaabiteekawa twekwate ku muguwa ogwo gujja kutumala. Ani atugamba bwe tunaamanya ani atugamba ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayogedde bw'ati tetujja kuddamu kubanga tutegedde ki ayogera. Kati ate bw'anaatuuka kaala taala hadisi naye atuuke kaala taala kyagamba nti ono omusajja tagudde eddalu essaawa eno olyoke ofubutuka eri oyogere ku baki ku bakristiina simanyi ani nti baagala kubeera nga basula wano bakolewo ki okuggyako nga waliwo missoni yonna ne bwetaba mission haji sigala mu nnyumba yo. Naam. Barakallahu fikum. Dr. Ntaina ekibuuzo kya musajja mukulu mbula kale ensonga ya swala ensonga ya swala salaamu solotolemu wemani muswala eza faradha zino zetusala subuhi magharibi isha solotola salaamu emu omala okusala eraka zange zonna ngagambe assalamu alaikum warahmatullah allahu akbar astaghfirullah. Swala njimaze n'olwekyo oyagala tukugamba eki anjaga mumbuulire sina budde buli awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. oyagala emu yokka. Abasiraamu bo batandise ebibuuzo bikyandise obbaggwako njoza puroguramu tujja gikyusaamu tusomesezengamu ebirala. Baabagira salaamu emu nti yo ekikulu kya salaamu muswala salaamu emu yeri waajibu era yetuvunaanyizibwako okubeera nga tugireeta emu y'omukono ogwaki ogwa ddyo no gye tuleetera ku mukono ogwa kkono eri optional oba eri sunna kati eri emu bwe tuba tukomyawo waba wamala naye baamu ebintu ebimu bijja kukola ki bakubuuza naye nga simanyi lwaki bakubuuza ekintu ekifaanaganako bwekityo. Weŋŋambira nti salaamu alaikum warahmatullah nsobola mangu nnyo n'okutulenga nti salaamu alaikum warahmatullah. Oga nti waliwo eyabasaaza bwatyo sikiwakanya sikikola ki sikiwakanya naye sikiwagira kubeera awo nti ate kibeera nnyo abantu tubasomese
Kasoka assalamu alaikum wa rahmatullahi osobola okutambula okole ki otambula ogende tuba tumaliriza swala imalayo edduwa emu yokka otuuke oba rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba nnar obagambe nti nebiweddeyo. Dokita nzaawe nyini awo ngenda kuwa chance obeere nti tusiibula tubeere nti tuvaawo. Mukyala Fatuma waliwo mukyala Fatuma naddaawa kunambo Buyonjo Road mulwadde muyi ayagala dduwa zafe muwuliza waffe ow'olulango tusaba Allah abeere nti amuwa shifa. Mukyala oyo aterako laddaawa omusaidize Soroti Arua Koumi Bukedde yaawo mulwadde nnyo. Allah amujjukirire. Amiina. Obudde bwo bwalimu tubeebazizza abatakubye nabo tubeebazizza okubeera nga bawuliriza abakuba essaawa eno bonna tubeekoze ki tubeebazizza amasimu gakyavuga naye kirabika nga moderator olwaleero yagambye ajja kuwaayo abantu batono nnyo naye ffenna twebaza Allahu subhanahu wa ta'ala mu buli ngeri yonna kati abo bonna tubeebazizza. Nja kwebaza baimaamu bonna abali ku mukutu gwaffe nga bawuliriza buli yenna kasita abeera imaamu atumidde era mwagaliza birungi byereere. Kasimu Ramadan Kasimu Magombe naye mutumidde alhamdulillah yonna gyali mutumiridde mubayimaamu ate n'omwaka mwongerayo akake kubanga mutabani mulungi nnyo mu batabani. Muzeeyi wange Idris Wetaaka ne famire ye bonna mbatumidde. Nkulaba ontunuulidde ogamba nti ate lwaki toyogera bisembayo? Kale kamboogere. Ababiri abo abanjagala nange benjagala mbatumidde nnyo. Allah abakole ki abankuumire tubeere nga tweyongera okwagalana. Tusaba Allah ffenna atukuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic